yere ogutuwomera bwate enjaga gwe mucere gwabwe era olaba Bob Marley alina ekisigala ku mumwa omusalaba ng'ogwolaba gwaba kristaayo bo omusalaba gwabwe red yellow black green era okulanga abantu they are much interested in those colors ogwo musalaba gw'oyambala ekirala okusibira empale eno n'okulaga eyo yennyambala nga bono oyambala ekkanzu bo balina okulaga ndaweya Katonda waabwe bw'abagamba n'okulaga empale eno bagisala wano bagitaki damage balina okwekyafuwaza n'okwambala damage abalaasi shahada yaabwe one love kubafa tugamba tashhadu la ilaha illa Allah tashhadu anna Muhammad rasulullah one love bingi naye oludakiika jakate kati bw'obanga oli ku saidi eyo toli mu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wafu na kasatu kusomesa watu wagala kuweka elimu. Era kyova olaba bobo Nabbi Muhammad sasa yatugamba nti omusiramu akwata mu ngalo za musiramu munne amazambi gokola ki Katonda waabwe abagamba gendo tuli so mwegendeze ebintu ebyo ngenda ku musomo emirambo giri 8 eddakiika ni 5 n'akalyako 3 kaakati omulambo gwe tugenda okusooka nagwo omwana kantu ko sikutawanya nsobola kisitudde walinze gwe gwa kutambula mwetegereze tugenda kunaaza mwana kakati nga tunaaza mwana omufu aba afudde tumweraliikirako ekintu kimu where has she returned aziruddawa kubanga batukujja mu jeneza tugamba bismillahi mujuzao bismillahi wa ala millati rasulillah tukujje mu jeneza muno tugenda okussa mu kabuli tukulese kula la ilaha illa Allah ne nabbi obadde oyina omugoberera abantu bonna n'abasiraamu bonna they forgot that we were created from Adam and Hawa they forgot it beerabira nti twava mu Adamu ne Hawa sheikh twava mu Adamu ne Hawa era ogenda okutonda Adamu ne Hawa Jesus was not there Jesus yaliwo bw'onyigiza omukristaayo nti Jesus nakati gwali mwoyo tukkiriza gwali mwoyo kati Katonda ayinza atya okugwa step omwoyo aguwanise waggulu gwa kitiibwa n'agussa mu lubuto owali emitambi awali n'omusulu ayina ayita wali obwereere waite 5,000,000 oz'omwaka ne bazaala Jesus awo wonna tewali Jesus tewali Christian tewali bukristaayo tewali bukatuliki tewali eddiini busiraamu etandikira ku Adamu kitaffe n'erinnya lya kisiraamu Allah amanyi agafu yagatutuma siga abawarabu Adamu Allah yamutuma Adamu Hawa yamutuma Hawa Nabi Isa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Yahya era Adamu yazaala abaana babiri teyayitako Saalongo buli yayita Saalongo kiboko ku kiyama nakato wasona sijja bigazi yetu time Adamu gwe tujjako era Allah agamba ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida mugondere omutonzi yatonda nga bajja mu Adamu yazaala abaana babiri yabalula era Adamu teyeddirako mamba abeddire mamba abeddire obutiko abeddire egunju bonna muli kyenjogera nkimanyi genda osome surati al-An'am 1:5 lwessaawa we have no time for that kubanga Allah agamba hurrima alaykum maitatu muziyiziddwa okulya ekifudde kyokka waddamu ani aziyiza Allah era embizi tujeddira nga teriko condition omungereza yeddira embizi wa musiraamu omuchina yeddira embizi tazino condition naye weddira omuziro eno guliko akabbiro guliko omutuba guliko omulimu nja kukoma ku byebyo sijja kulandaganya naye omusomo gwe gwasaaweeso era n'abalina ekiseera obutambi mbulinako abantu nga bana nja kufuluma wali banaaba ngenda anaayagala abutwaleko mu nnyumba yabula kubanga omuziro gwe weddira lubaale yennyini ate irizi yennyini ate shiriki munene n'okusinga shiriki yabaddewo tomanyi nti tweddira embizi nga tusinza Allah okikiriza ng'ate Ibrahimu yagamba inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillah tweddira emiziro nga gidda wa Allah so sikudda ku kinnansi oli mu Lugwara oli mu Nyankole oli Muganda tetweddira mamba ku saidi ya kinnansi
Allah n'agamba kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wasi n'agamba lakum dinukum nze nsubuga naye mamba njirya ewumanga mputa kubanga Allah agenda kumbuuza ebyo mbiddewo kubanga twava mu Adamu kakati omuziro kemaliriza nakyo tugende ku lesson nti tolaba abengo be bayalula abalongo ba kabaka abembwa kabaka bwagenda mu toilet abembwa bamulongoosa yetakwata mu kabina abembogo they are the drivers be bakongojja kabaka emirimu gyo Allah yagisaawa naye singa si saawa I would have expanded it nalibadde nkigaziya naye tetweddira miziro wa ku side ya kinansi kubanga tukugambye nga tukuziga bismillahi tukulese wano kulwa la ilaha illa Allah wa ala millati rasulillah twava mu Adamu era kyovola abakyala nabbi yagamba abakyala bagenda okusinga muliro lwaki bamansula basigawo bwerere bw'abasajja ku mimwa tugende ku musoke kati bw'oba ogenda okunaaza omwana ono sooka ofune ewuzu musiraamu akantu kusikatuza ono bw'oba ogenda okunaaza omwana omufu first get ablution sooka ofune ewuzu bw'omala omwana mwambulemu engoye mukwate nga bw'omukutte bw'oti mukamula obukyafu buggwemu mu bufunze sawa ntono oluvannyuma onatiiti longoosa omwana oyo gira akawero okayisamu obuguli omwana wa obukyafu buguddemu munaaza kyenkutaasa abantu babaliddeko sente nga te omwana ono bulijjo omwana amunaaza nga mulamu ne bagamba nti yete emitwalo 10 n'olinga ne imamu akana ne kabeerawo ne kazimba n'olubuto omwana olufa munaaza omuzinge kaakati bw'omala then nyiga ekifuba kino gyemu ebisesemi oba ebiboogo then kwata akagoye bakufukirire nyimunguza akamwa fukirira bw'aba n'enviiri zisumulule sanirire tandika ne bisimillah onaaza omwana ono mu maaso mu ddyo ne mugongo ddyo mu maaso kono n'omukono kono bw'omala omukuba ekyovu munyige omugyemu ogwokubiri obukyafu obw'emirundi ebiri sitangi nga bonna kulagiridde nyiga ekifuba nyimunguza akamwa munyimunguza omufunyisa ewuzu bisimillah obukono omumwa n'ennyindo efeesi omukono ogwa ddyo n'ekkono siiga mutwe n'amatu ewuzu ku mikono gyombi olw'essaawa that's why I'm running faster saawa yenkoleete kaakati bw'omala tufuna obusuuka omwana azingwa omukyala azingwa mu ngoye 3 so si 5 era omuntu anaazibwa mazzi mabisi so si mabugumi naye tugenda kiraba mu hide lessons kaakati akagoye kano mita emu gisalemu emirundi 2 omwana muteekerewo bwoti mita emu ng'ozinga tutandika na kono okuzinga omufu ne tutandika na ddyo abaseka basinga bakwata obujulizi nga bagamba bw'oba oli addyo kati oyinza okusala ng'ososojja ddolozako kono tugobereza okuzinga omufu nga bwe tugobereza emikono mu kusaala kikyuse obwino tumujja sijagenda wala then konowe yono nozinga bwoti essuka ey'okubiri essuka ey'okusatu bwotyo n'osiba wano n'ogenda osalira omwana ogwo mulambo ngumaze ngenze kwagudde mu nnyanja awandika sorry for you due to time wabula nkugamba nti simu ebwe mbanga mwina darasa you arrange tube n'essaawa empanvu buli kimu tukikooneko gamba omukyala akulira muzikiti gwo when we come we expand the lesson naye nkulaga nti ekintu kiri important kimanye tugenze ku muntu agudde mu nnyanja n'ayidde omuliro omuntu omwajje wano bangambye okuba nga bampa omuntu gwe mbampisa yangu emangu galamira barakallahu fikum kakati muganda ngona afudde amagulu gagonze mayiti goli mufu tokaruba oli mufu n'emikono totya olabye emikono bwenjikoze kakati omuntu waba afudde agudde mu nnyanja bamuleese mu ngoye ze kyetukola tumubika essuuka nga yenna emubunye gwe twala ntumubisa yina essuuka kakati mufunyiza nkuyigirize nti omufu waba yeefunyiza tetukkirizibwa mumufunyulula nabbi yakigaana kasulu adhumul mayit omuntu afunyulula omufu kakasulil hayyi abanga alumya omulamu
waddagize bwati bwe tunaamuziika tujja muziika era bwetyo omwana nda ntono gisimanga agituddemu naye we are shuttled by time twala kitugenda kikuliyiriza. That's why you've come. Tetufunyulula mufu era wali ewaffe ewandigere bamukuba emiggo adeewa terere era eriyo abakyala abakumpanye Mukunaaza omufu ne yeefuula akitegeera n'ayonoona. Weetegereze Mukunaaza omufu kati ontusoose kwagudde mu nnyanja. Kati bwe tumala ne tukola kati tuwula oleme kutendewererwa ne tuzzaako matiriyo seeka tubeere babiri dda wabbali wano funyulula olugoye luno omulala ajja tuyambe tufunyule olugoye sana gisa funyulula ogiteke tusooka essanda tujja zisomako mu maaso kuba tukyalina time yaffe gira bwoti eno giteeke wano n'eryo ogiteeke wali yanjuruzi munaalaba abeeyo teeka wali gigatte kuno bwoti gigatte okwo ngaba kati essanda zino ziteekeddwa okubanga za mita 2.5 ezaddabo n'ozitunga ne ziba essuuka emu kubanga omuntu munene. Bwe tumala tufuna bubulangiti buno busatu. Kwata kabulangiti kano kateeke omukyalo watadde akasawo ke naye nga okatebedde muno bwoti awo kafunyululira kafunyulule naawe jangu sembezayo bino ofunyulule essuuka empanvu wano bisembezeeyo yongerayo kale ne bwetoli awo wamala addira akasuuka kano okateeke wano okatebedde mu layini eyo funyulula otyo kakati kano kabeerenga akavwera kati era kanjuluze though we have no other one ani ayina kakaya kali spared akali free wali ayina kaya tekagira bwoti ngenda bibalagirira nako kalire ngono kalirawo kakati zine essanda zez'obwetteeka essanda ezo bulangiti ye second phase yeddako akavwera kali kavwera kano kolaba kakayena kano kavwera ne tusitula omufu kati jangu webakenga bwe webase ng'akabina okatadde wano nawe yongereko katono eri awo bwoti emikono gikole bwoti tumulese n'olugoye lwaffe kati ne leeta akavwera leeta tuzinze these are protectors bino bitaasa mazzi butaliikinga gano geyanywedde ne tumusabika leeta akagoye kali biyige naye we have little time omuntu ngagudde mu nnyanja bwe tukola ako kavwera akakwata amazzi geyanywedde n'obyo then leeta bulangiti kolanga cotton nedda saa tugikwata ogireeta eri kubanga munamba twagitunze leeta musabike sabika yenna eri naye nogireete leeta kiyige ogwo omulamu bakulyako n'emitwalo 9 ogwo agudde mu nnyanja sabika bulungi nnyo sabika n'engoye zino kati sanda ez'obwetteeka ne tusooka n'ekkono omufu gwe tuba tumuzinga tusooka na kkono so sidyo nga bw'osaala ekisoosesa kkono kuwa ddyo respect kuba kungulu naye abasinga omufu batandika n'eddyo ne batandika bwe bati ddyo nazza eno kkono oyinza okusaala nga ddyo yasosemezaawo kkono leete kkono now tuyambako awo tekina mutawana kwata awo nawo oleeteni yes ne tusabika era sabika leete essuuka eno ogiteeke tosabika kantulekayo katunasibira kuweti leete essuuka eno sabika bulungi sabika ne tusiba wano akawuzi ne tusiba nawo siba awo ne tusiba na wano nga omaze okwambala gloves n'akasawo kano we wonalese kamu naye katwale nti obusawo buli ku mikono byombi ne gloves zensosezaayo n'okuba ku nfuufu kwata ngobereza n'okuba ku nfuufu cwa n'ojjota ya mama ku mutwe kungulu kusuka bismillah ne ku mikono awedde okunaaza sijja kulira bibuuzo nakuwadde essimu jja mujjeemu
ogwo omulambo bakulyako emitwalo 8. Nali nsomesa ku magoba akeedi ne wabawo omuntu weene mu bizinga ewaffe eno buyikwe naga nti ffe tubadde tujja omuntu mu nnyanja bamusiba mu kiwempe. Tobuuza question iyo na tebampadde sawa ya kubuuza era sinongenda kukuyiza kubuuza kubanga obuli esawa yawe. Mbu tujja omuntu mu nnyanja tumusiba mu kiwempe ne tulaza emikono nedda ssebo omufu ayina ennaza za mirundi egi tayammamu n'amazzi. Era kyova olaba bw'oba ogenda okusaala jangu wammo nkwateko tayammamu abasinga katugikolemu temugimanyi tukuba ku nfuufu omulundi gumu cwa tetuddayo gwakubiri noyisa mu maaso bwot ngenda kubuuza gwengwako gwogenda okunziriramu bismillah bwot emikono gino gitunula waggulu bwe giti naye guno ogwa kkono ne gusiiga wansi omulundi ogusooka gumu n'owunzika ekibatu nozzaako ogwokubiri n'otayammamu ekibatu nozzaako tetuwanvuya mu kutayammama tukola bismillah tetukuba gwakubiri ne tusiiga ku mikono ku mikono. Ngambye ntya musiraamu jangu tutayama mmirimu. Tugamba bismillah. Budusa maaso. Ogwa kono. Kudyo. Noza wote. Noisa kudyo kono. Noza wote. Barakallahu fikum. Uyu muyizi. Niwe kapita yo hajjati asanyuse nnyo jangu tukoleremu nawe yimirira wano. Osanyuse nnyo gwe. Olabe embaga. Stand there. Tukoleremu. Oyo sibatizinga naye nze nkimanyi kitabula mulimu matayinza kikola kati. Tolebwa bitabudde. Tabitabudde. Ani alabye mu bakyala bitabudde alongoose. Asize mu bibatu kanzire mu kale sijja kuloda muntu mulala. Asize mu bibatu. Tugamba bismillah. Nina sigene rababali akantu kano wita. Bismillah. Nokuba nosiga mu totubira bwe. Ekibatu kino ekibatu nekisiga eddiba. Gumu era nekidda ku ddiba. Nosiga eddiba nekidda ku ddiba naye olyagize bwati. Ekyo kivuddeko. Omulambo gulabye ogwo. Bw'oba togututte gwefuna otunafuna ddala mu mukono nze ndiwe kabimbiri wali bw'ova ku stage kabimbiri n'okkirira ng'ovudde oyise ku Nayikondo is where my home is. Nze ndi Nakasone baganda bange abo gye tukola emirimu gy'obusiraamu. Tugenze ku mulambo nga guyidde omuliro. Mayiti yaffe ebadde weeruwa. Jawe engoye. Tusembyeyo ogunaasemba according to time. Kati galamira nga wegorodde bulungi nnyo. Barakallahu fikum. Kati omusajja bamuleese ayidde omuliro. Kye tukola ani atuyambako tufuna essuuka enjeru wewawe no myufu gitwale nga njeru gyaliira awo. Yaliire wano babwe. Ne tufuna kabulangiti kano kakolanga kotoni kazeeko. Tuteekeddwa okuba nga twamwambuddemu engoye nga tumubisse essuuka ne tumusitula ne tumusaka bulangiti kano. Ebigere biteeka kuba nga bikoma wano bimalayo akasuuka ye ne bwajja mayiti ne bwakutabamenya mayiti situla. Kati muzinge kabulangiti kano Sydney anyhow zinga peni ye temugimuzingiramu kuba tumusabika busabisi butavaamu mazzi. Ne tuzinga omufu n'essuuka eyo bw'esheria. Essuuka ku left we yaluwa leta. Ne tusabika n'eno n'osiba wano na wali kati kubatayamamu onsigira omufu ku nfuufu. Siga bulungi buli oyinza bwoti sika omulundi gumu baasi n'emikono. Mikono guno gumu gubeere no wano. Ng'olwawedde amaze okutukula ng'eyanaazibwa n'amazzi omulambo gusembayo ku ssaawa mayiti tweyanziza nnyo.
ebintu ebyo olabanga ebyolusaago tebitera kuba mizikiti. That's why muganda wange yampise tulagirire ku bantu naye essaawa ebantu no ate alina jjamu nnene being expansion engeri gye tuyinza okubigaziya nga tuzzeeyo ku mwana wali omwana bw'aba avudde mu lubuto wa myezi ensobola ki nkuwadde essimu njiddamu oyinza okubanga omwana afudde naye nga tolina kyakukola you ring me kubanga Allah yatuwa ssimu ezo ziko omwana avuddemu nkoze ntya njagala kumuziika omwana bw'aba avuddemu myezi 6 kibanga ekikonkome alina okunaazibwa ate sina bakyala tebakulimbanga ate alina okuziikwa n'abasajja alina okukolwako byonna ng'omuntu omukulu kibanga ekikonkome bwekiri kati kyokolanga ekkundi lino bwe baba bamugyeyo tolyongera ddisalako sibako akawuzi tetumunyiga kumugya mu bukyafu ekitwe kino kiba kiboota isampola n'obwegendereza otukiza okulaba nga bodi yo ginaaza bulungi bw'omala omufunyisa obukono bw'ewuzu mu nnyindo ne mu kamwa freeso ogiweko amazzi akakono ke akadyo n'ekkono okasiige mu mutu n'amatu oluvannyuma omwana oyo yenkana wano emmita emu nene na nnyo ku kaana ako ogisalamu obutundu 3 n'oteekawo n'osinga ng'otandika na kkono n'eddyo n'osiba ne basaalira omwana anaazibwa tebakulimbanga ntanaazibwa kubanga omuntu waba afudde aba akolwako ebintu bimeka munaaza muzinga musaalira kumuziga oyo omwana agenda kuba wa myaka 3 ku lunaku lw'enkomerero omukyala bw'aba amira empeke abaana nga abakuulamu oba ajjamu embuto n'azisula mu toyireti Allah agenda kuleeta abaana be ku kiyama bayimire mu maaso ga maama nti maama fuwatta Allah atuleese mu maaso go buli amira empeke towona kibooko n'ebyo zinali bigaziyiza education ogwo omulambo guwedde abaana waliwo omwana ono mukulagiridde sayizi eyo ababaddewo sayizi eno gikulagiridde abalala bayinza okufuna threat omwana wange afudde avuddemu naye tukoze tutya tebakulimbanga munaaze bulungi muzinge bulungi nedduwa yegamba Allahumma ja'alhu lana faratan wa salafan wa ajran kakati tugenze ku mulambo gusembayo yambala ekikooti ekyo kiriwo ekyo ekikooti kyange kiki ekyo tugeze kwa covid kikooti kiri awo iwe bintu ebyo bomusi tugenze kugwa covid tugattire wamu ne mulambo gwa bulijjo mu muzikiti muteekeddwa okubamu omusajja anaaza abantu mu muzikiti gwewamu n'abakyala nga mumanyi then tulina okuba muzikiti nga waliwo wanalizibwa omufu mujjukira batulyako miliyoni 8 miliyoni 4 miliyoni 10 temwaziwulirako nga omusajja afiddwa mu covid bamulyako sente it was due to not going to study kyali kumbeera kubanga temwasoma nga ate batuufu bababbe bali bakubba bubishe yambala ekintu ekyo kati bayambalanga ekikooti bwe kityo tugeze kuwa covid mirambo giri ogifunye tunaazizza agudde mu nnyanja tunaazizza ayidde omuliro ne bw'aba avundidde ku nsiko bamugyeyo yaba wattayamma musi wa amazzi kiyige omuntu yenna gwotasobola kunaaza bode kubanga esigala namu aba wattayammamu ayinza okuba nga ayidde omuliro paati eno yonna eno namu oyo wattayammamu naye tumutayammama kungulu kuno kubanga bode eno namu ekyo olwassaawa tujagendayo sebo neyanziza okubanga ogenze practice eno kati batunyaganga bwe batyo omusajja n'ayambala ekintu bwe kityo najja atekako ka temwabalabanga wamulaawo first yagala nagiraga n'ateeka wano ka masiki n'akavalinga n'emikono abanga ava mu kizungirizi kaakati n'aleeta kino ekibomba ekyabalimi n'atandika okufuuyirawo n'afuuyirawo byafuuyira naye tabimanyi aga nti mmaze omulimu mulina miliyoni 3 ng'ate tolina kyakukola n'oziwaayo n'aga nti abaleera mbabbi kati bw'oba tolina kintu ekyo ekintu ekyo kyagulanga $15,000 emulago ekyo 8 ekitono kati gwefuna engoye ez'okolera muzi kukavalinga oba ki ovulo ne bw'oba mugiri babu yo nga ejja kunaazibwa kubanga nange gitwamala kukinaaza tujja kukiraba the way wash it kati funa waliwo obunaka buno obufuyo obucupa obutono nnyo bw'abalimi bwapika ne bufuuyira bulina nozo kategedde chef ako genda oddire jirikaani oyiwemu jik awandikiddwako 0.5 obucupa 3 mu jirikaani n'endala ejirikaani
kati gwe yiwa mu kabomba ako wonnawe w'osuubira okuba infective diseases fuuyirawo weefuuyire n'onfu mufuuyire akacupa kabomba ako bakatundawo mu balimi kaba kanenenene bwe kati kaba nakapika bwe kati kaba nenozo ntono nyevu bwe kafuuyire kafurashinze bulungi kakati bw'omala omufu ono naye mufuuyire even ebisigadde kati jamu engoye zijja kuleta ebbugumu okirabye bakikolanga to protect obutagira kati omufu ono tumutwalire wamu mufu wa bulijjo n'owa covid kakati omuntu afudde galamira ow'ettayimu ngamba simanyi mu time kipa wange waali omuntu waba afudde nga wooli sooka omugolole okugolola kwe kuliwa kwe kuzannyisa emikono n'amagulu okuzza amaaso netusoma edduwa eri mu kusuni musilimu ne tusiba oluba bikwate kuba nyinza bikubuzaamuko nkugambye tumubikkako olugoye tukole ffenna leeta olugoye omubikkeko ono omuntu ng'afudde tusooka kumubikkako olugoye olumubuna barakallahu fikum ne tumugjamu jiribaabu ye panti ze n'asigala mwereere kati ne tuzannyisa emikono ne tuzannyisa n'amagulu ne tusiba feesi ye n'oluba ne tumuzizika nga tusibye n'ekiwuzi muno twasangako jjinja ejjinja eryo linyiga omufu that's wrong tumusiba kiwuzi tetusaako jjinja mukyali musiraamu ngambye nti akuba ebintu ngoberedde bulungi jangu nziriremu kyenoonya nfunemu omuntu omu ne bwesidde oyo anaagenda ate ne bw'obisomesa tibisi bya luwarabu go and tell your person what you have studied nsoose ntya bano gwe omuntu waba ng'afudde tumugolola barakallahu fikum ne tumugyamu engoye ze esebo ne tutambuza ebiyungo ezy'amagulu ne biki n'amakono naam ntumusiba oluba ntuza amaaso ntusiba ki akaba ekirala ne tumusiba ekiwuzi ne tumuzizika n'okumuzizika singa mbadde n'omutwalo mbadde nja kukuwa naye Allah akusasule you are so attentive abo twagala from tabligh those are the people who want yes ikakubira okuferanga buli kiseera you wait for somebody golola omuntu era osanga omukyala nga yafudde oba omusajja ng'obukyafu bwamubunye kuba nabbi yagamba salama nti omuntu bw'afa omwoyo bagusumbula bw'owulira olumuli nga lwakusaza akaliba okajjako bwe bulumi bw'omufu ng'afa that's why obukyafu bumuvaamu kati bw'aba obukyafu bumuvuddemu funa banno mufune bensani mumutukuze bulungi mumuze amaaso byonna era nabbi yagamba muganda wange Shik Abdulkarimu nga mpisa mu bintu agamba nti omuntu aba wamujjana afa nga akabugumu kakyasigaddemu afa nga buli omu amujulira alinga yeebase naye omu jahannamu bakula bukuzi mwoyo buli omu alaba nga amutiisa temusiraamu era malayika egenda okujjamu omwoyo ng'oli wamujjana eyo ndoozi yinza okulya ebiseera sijja kugendamu kati ne tumala ekiddako bikozesebwa ekiddako kiki tumaze omukolera kati bw'obanga ogenda ku essanda okwatanga akaayi kabe mwana mutongo oyo kwata eri ne kano kafuule ewuzi kakole bwoti kabeere ng'ewuzi otyo ng'opima omufu ono ng'oyisaamu efuuti emu n'eri emu itwalako katonawo fuuti emu jangu maaso katono nedda genda muyambeko tube ffenna awo nange eno ntutte fuuti emu n'otwala akaayi kano gye batunda essuuka omufu ono azingwa mu ngoye za mita 2.5 omukyala azingwa mu ngoye 3 genda osome ekitabo kya Sheikh Mustafa Adawi ne Sheikh Fawzan ibn Fawzan ekitegedde kati mayiti sooka oveewo ono ye muwanvu gwe nnyentaaga sooka oveewo mayiti yaliirawo essuuka omufu yenna azingwa mu ngoye za mita 2.5 obuwanvu nga za ddabo zaliirawo eno gye yaliirawo eno eno egigirewo kati oyagalamire omutwe guteeka eyo bigero biteeka eno nga gwe tugenda okuzinga musana gwe kubanga nkwagaddeko height obuwanvu ebigere byongere eno biteeke wano galamire tulabe eri yongerako eno katono awo kati tuzinga konowe
Neno olabye bwe mutuuse namaze mupima kitwale bikakubeera muleera sikuvumii wabula gula obwongo. Omukazi azingwa mu ngoye 3 obuwanvu mita 2 na kitundu nga za ddabo kitegedde awo tezimalawo na mitwalo 5 naye sande babajjako mitwalo 2 because you don't know kati seka neyaza Allah akusasula ekisango ndozo kirabye omuntu afudde you go musoko mpima akayi gendo labe oba sikyo kasitoma nyanti mukuru ne botapima gwe manya nti mpayo 2 na kitundu emirundi 3 kakati tuzewe suka temungenda muzalire 3 zonna ne eyo muzalire timekeeper nze njagala nnyo essaawa ebisigaddeyo tekawo essuuka endala kuyo kira tekawo eyo oba eyo ene yobosoose eyo nayo womumyufu gibale nti njeru tekawo eno kakati kyenjagala okuyigiriza omufu ayinza okubanga muwanvu okusukka essuuka toddeyo ku kyalaani wadde okuleeta essuuka endala kati osika eno n'ogizza eno oba eri kati gisika eno ejja eno bweti eyawakati gireke gikwate eyawakati gireke kati sika eya wansi ogizze gy'oli kwata eyo gikwate bukwasi kati sika basi oba omaze okumalayo hayiti ye okitegedde abakyala most times baba banene kati bwaba mukyala munene essuuka zinkanyenkanye osike ozze eno oba eri kati zze eno eri nayo gizze eri eyawakati mubyo process zonna tugikwatirako ddala sika eya wansi edda eri oluba omazeeyo obunene bwe kuba eriyo omukyala gwozinga mu ngoye eza ddabo wano olubuto ne lusigala bweru ne muyiyo ekyo gwesooka mugazi bwolaba nga hajjati munene sooka ozikoleko ddala zibigaziwe mu that fashion mulyoke mumuzinge kati tuzzaako ki tuli ku matiriyo amazzi amabisi nga waako obujulizi tomanyi nti bwetusomeddwa tugamba allahumma ghafiri lahu warhamahu wa afihi wa afa anhu wa akrim nuzulahu wa wasa mudakhalahu wagsilhu ay allah munaze bilmai n'amazzi wa thaluj amaweweevu walbaladi baridi nga mannyogofu owulira tetunasa amazzi mabugumye kubanga gayiseemu ekitendo kya jahannamu kikosa omufu gagasagwe kubanga tobimanyi kiri eri ono ali mu atmosphere ndala era ensonga lwaki omufu bwafa tetuteekawo kyoto mu lujja kimukosa nnyo oba okumulira nyatadooba ng'ate bakikola era n'abasinga obungi omuntu bw'aba afudde banguyiriza nnyo okufumba emmere buli ali emmere awafudde omuntu wa muliro buli ali emmere awafudde omuntu ate nga pirawo aw'omwoyo nabbi yagamba hadisi njirina nyo olw'ebiseera la yajuzu tekigwana li ahli lmayiti eri bannanyini kufiirwa ayyasuna utuama linnas okufumba emmere ku lwabazze okuziika likawuli jarir bin abdillahi ku lwa hadithi eva ku sahaba jarir bin abdillahi radiallahu anhu kunna nauddu ijtimaa ila ahli lmayiti twalinga eddanga nabbi tannatumwa awafudde omuntu wayasuna atuama bada dafni min aniyah netukubanga ebiwobo netufumba emmere tulye nabbi n'atugamba genda obuuze seeka yenna ekyafayo kya jafari yafanga nabbi waali basahaba ne baagala bakuŋŋaanye emmere abava eshami bafune kye balya bano abasinga boni baga ati bye muka yabadde sente nyi yalaza amaanyi birungi mu kabuli it's a refusal nabbi yagaana nabbi bw'agaana okola oli nabbi yagaana va mu malala go abamu bagamba bwe baba bamanyiko ku luwalabu nti ate waliwo naakola ntya nina alusa nina tebakyogera nga ate mu aya y'okusiiba Allah yagamba in kana maridhan bw'oba oli mulwadde aw ala safarin oba oli mu safaari fa iddatu liyonooliwa mu kuziika teyayogera kigambo ekyo era ensonga lwaki okuziika twanguya mangu olwoba taleetera infection bali balina ndwadde zaabwe ate kumaliragana tebakuyise ng'olulunkanira emmere naye otunulanga nnyo kyenkusomesezza ng'omufu afudde bagabula emmere ojja kulaba nnamwandu ng'abaana bamutudde ku maviivi wano bonna n'emmere sikiba naye nga bano kwempa ekifi kyenyima nesowani bazigwamu are we there to eat nabbi n'agamba nti isuna taama li ahli jafar mufumbire bali abafiiriddwa kubanga bali mu kutawaana era bayimaamu abamu ne bagamba bannange omuntu ono nga bw'afudde tusonde ssente zigende ku muzikiti afune empeera tewali we zigenda muba mubbye
nabbi yakigaana sente zonna muzisonde muziwe namwandu kubanga ye sababu yafuuse ensonga zonna naye basekene mu byalo kubanza ndiweka bimbiri mmanyi bidaatu zibadde mwezo n'ebirala sijja kubyogera wendi simanyiwo tetulya mmere hadisi weeri ya Jafar naye bwamala okukubagiza nga muze awo kale naye wano tumuzika saa 8 nimufumba mangu wadde muyina sente zijjuza omuzikiti guno nabbi yagaana kubanga abayina sente yali Abubakar radiyallahu anhu nga ayina eŋŋamiya 10 naye nga buli ŋŋamiya yeetikka okwenkana pick-up ya Sahara nga kwetiise gold na feza oyo yali munaku waliwo ayinza ozifuna paka ensiro likomekereza teriyo pick-up 10 kuba tebasobolanga ngoye enkadde basahaba feza na gold eŋŋamiya emu nga yeetikka obuzito bwa pick-up ya Sahara oyo kugamba nti talina sente kyova olabeera nabagambyeko nti singa ndidda njagazi y'ekigambo Adamu munene nnyo agenda okulemerwa ne baseeko okuyitawo mu kabuli kubanga Adamu Allah yamuwoowa n'omukyala yakola nikahi gwe omanyi yaffe nkuwadde Allah kasata wa order nti mugende mu nsonga z'obu Adamu nga yatooye ye kamanda naye Allah bwe yawoowa Hawa waaliwo engalabi waaliwo amataali waaliwo endongo Jibril yalize tebiriwo Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasa Aisha radiyallahu anha waliwo endongo nabbi ajja bamuwa omuwala nagati mfumbewo kabuzi n'embere ngaawo ulira emberege ku mbaga ya nabbi bwe bamala nti mugendeka embaga ensiraamu yeruwa abajja okuwoowa kasita bajja tugenda mu nikahi kasitegwa kulya emmere kasitegwa kumanyagana mugendeka niye mugenda mukola ensobi kuba ndi musawa zange ne muleeta omutawaana omunene nnyo ne musaayo aboogeze eno neeno nabbi yali yakikola tomanyi twava mu Adamu Allah n'akulagula ya ayuha nnasu ttaquu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida n'agamba n'okugamba alamu ahadi ilaikum ya bani adama sagamba gwe omwana yava mu Adamu alla ta'budu shaytan totekawo sitaani byataddewo innahu lakum aduwwun mubin Adamu bamutonda waliwo empewo waliwo olubaale katola boosamira singa si ssaawa Allahu akbar awo si wangu era ekibuuzo ekisiizo bagenda kubuuza mani rabbuka ani mulezi oyina gamba rabbi Allahu alladhi rabbani Allah ye mulezi wange bracket yantonda mu Adamu bagenda okulaba ng'ate weddira emmamba nga bakuba Adamu yeddirako emmamba embaga wagikola kwaliko n'endogoza bebekulu inna lillahi kyekigambo kirimu abasajja temulinga bakyala ate mwemusinga okuleeta ebintu ebyo tomanyi nti bwe tukujja mu jjineza tugamba bisimillahi wa ala millati rasulillah tukulese mu kinyewono ku lwa Allah ne nabbi yennyini bwe tulina okuba nga tukola emirimu gyaffe Ibrahimu kyeyamenya inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati yagize kuwa Allah lillahi rabbil alamin era Jesus teyaliiwo laba omukyala bwafumbirwa omukatuliki buli wafumbirwa omukatuliki wadde osaala oli wa muliro nalibadde ngaziya naye mbibalekedde waliwo ku mulembe gwa nabbi yawasa omukristaayo Jesus teyaliiwo n'obukatuliki bwali waawo wonna wonna abalokole bajja kwebiri ebowa kwamini nga ndaba ono yafiira mabira yaani balaba ekkubo nekuddako serwadda nekuddako wokubiri abakatuliki bannanyini bayibuli si kitabo kya Katonda Jesus bwe yagenda mu ggulu yalekawo njiri mu Bwebbulaniya in Hebrew language. We ask the Christians, what is the Hebrew book? Muvunuloze mu Luganda tebakirina era mwe muli akanyina kagamba musimanyi Katonda yali atambula mu lujja n'asanga Sawulo n'akwata Katonda ebitundu bye ekyamaanyi n'abinyiga tonaga tonzita temukimanyi temwali nga mu njiri wano enjiri ezo lwazi bakubanga ebigambo nti mwabiwulira ebyo naye Bayibuli si kitabo kya Katonda, it's not God's book. Era abakatuliki abasamize balungi nnyo okusinga omukatuliki oba omuntu wa Bayibuli kubanga abakatuliki oba manya abasamize tebakolayo kitabo kikuŋwa naye genda olaba obungi bw'abalokole under the Bible mbireeta olw'okuba ddala santono ate tulina okubayisaako mu matu ebintu ebitonotono onywere obusiraamu ye ddiini entuufu kitaffe Adamu gye yava kubanga Adamu erinnya eryo terikyuka ne Hawa terikyuka era ensonga lwaki abakyala baagala nnyo puse mese amanyambo agatebera mu Kikristaayo maama nnyebo bagenda okukuba erimiggo ate buli lwokikyusa erinnya n'oteeka puse mese simanya nze erinnya eryo libowa tolaba mulindwa muwonge erinnya yalikyusa yali musiraamu n'alisa era Allah yamutta mulindwa muwonge
gatalina sola tayagala na bya dini abe ya basi wakandolindo liku CBS genda mulabeko tafanana busiramu he doesn't want to live in Islam era bw'oba okyusiza amanya ngo oyagala ga kikristaayo Allah ayinza okuwa abaana ne bakulemerera neyo njagadde kugira kakati tumaze okukola ebikozesebwa amazzi tugalabye amazzi mabisi sekfawuzana gat sifatul ma'i alladhi yughsal bih ebitendo by'amazzi byonna sana Omufu yasfaitu yakuna alma akitekedde ko mazako tahura ni matukuvu mubahan siga haramu wal afdalu nekisingira ddala ayakuna baridan sabuni ni type oleto bugoye obutontono obadde obugoye Mufu waffe leto bugoye obutontono leta obumpimpi awo obugoye buno Omufu waffe agalamireko tulabe tukyali kubikozesebwa amazzi tugalabye nedda njagala Mufu yagalamire galamire kati mutegeka akagoye kano bwe tuba tunaaza Omufu tumutekako akagoye gwe kati obuwanvu bwako nga kava waggulu wa kundi paka wansi wa mavivi tetumusaako ssuuka ndabye lete ssuuka tetumulaza mu ssuuka tuli ku matiriyo tetunanaaza tekawo mubike ono bakwata essuuka bwe bati aidha wabajisitula busituzi bwe batyo ne balimbalimba abantu bumubuuza lwaki okoze oti twagala kumulaba tewamulabyeko nga omujja mwokyali tewamulabye nga mu nnyumba mumusimu mwe mwamuggyemu engoye temwamulabye nabbi yakiragira yagamba kubika bwereere eno bw'oba onaaza Omufu si bwereere amakugunyo si bwereere ekyo tukimaze obusawo nabwo balazeeko nyambala okuba nti ndi ku muzinda waliwo tulina okusuna obusawo bwe buti nga butunge bw'oba tobulina they are not supposed to be white ne butaba bweru gwefuna akagoye konna kwofuna wezingirire bwoti sibako ekyayi kiro kyangwe kukuusa Mufu tukula n'obugoye obwo ne bwofunye essaati oba olulagala wabula ekikulu ssuuka njeru tegedde sabbuuni n'obuwero obunaasimu onaanaaza katugeze mu kunaaza Omufu mayiti sooka ove ojjewo engoye tugende tunaaza Omufu tugenda kukoma ku oyo tusaalire tumale lesson eddakiika simanyi njagala mbe nga ampa jjawo engoye tunaaza Omufu kati Omufu jjukira twamusibye ekiwuzi mu lubuto ne tumusiba oluba tubimuggyako ne tussaako akagoye ne tumuleta ku bigogo awo wonna mumanyiiwo galamira olw'essaawa galamira wa omukyala yiga bwanaaza omukyala munno naawe omusajja kitunuulire ateeka kubanga abikkiddwako abantu bana musituke nga gwe muwoli kuba I like you lesson ogigoberedde kati kwata wano Omufu ono tuyinza okugonza amagulu tuyinza okukwata amagulu gano bwe tuti nga gagonda ne tumusitamya ne tugaziya wa oba kwata bwoti oba ogasitula bwe tuti omulala luwa another person kwata situlo tugenda kunaaza awo jangu kwata omukono wano n'omulala wano situka kuba odi kumpi ono wakufukiri olaba tukwata Omufu tumusitudde obukyafu buno bukuŋŋaanire wano ono akutta akagoye kaleme kuvaako ono agenda kunfukirira nze ngenda kunaaza ono naye alina omukwata bw'ati 1 2 3 4 5 mudeeyo n'omufugira otuula the way we handle the dead body when you are washing him or her mukirabye bwetyo bwe tumukwata kaakati mayiti eno ddawo okuba ne batadde ne tufuba nnyo okulaba nga bwe baamusulise bwe bati nabali nga tunyiga obukyafu buno buveemu ensawo emu ne tunyiga wakati w'obwerere n'ekkundi omusulo guveemu tuula awo waliwo essaawa ezi nga tonatukuza kubanga mulambo omulala ye mukyala afudde azadde oleeta enniya n'oba ne kotoni ebyo no situli ku mulambo ogwo atayagala nga alina obutaabi tunawo abantu basatu banaaba bayifunye ekyansi buliwo busatu naye nkuwa formula bw'atudde leero nga sijja kulabagana nate tewali bisomwa ng'onaaza Omufu ate nabbi yagamba omukyala anaaza bba n'omukyala n'omwami anaaza muwala jangu yimiriwa ono muwala wange anaaza yagadde musirulabe nti oyo anaaza sheria bwegamba tula barakallahu neyanzanyi omuwala wange oyo anaaza kuba relative muleke byamu bekinansi gulota mathematics mungi atakwata nabbi yagamba omwana anaaza maama we omulenzi n'omusajja bw'oba otidde kino nkireeta nti wayinza okuba ngu yagadde maama wange nze wange nzera munaaze kabimbiri maama wange omunaaze otya nga mmanyi otya oli yanzaala wange
nze manyi era nabinaga nti anaazanga omufu atekedde kuba relative ow'olukumpi lwe kuba tajja kufujja maluusu ng'awunya naye ono gw'otutteyo ate ne bakyala mwekyokola kasita akagoye kaseetukwako naga ti bati hajja ati bulijjo yeewulira bwati bwe yakula baaba owulira beetaaga relative maama woyinza omufujja amaluusu allah maama wange nenkusanga ofujja amaluusu ye ogendayo ngaani kyetubayigiriza bisfam nazo omuntu wo nabbi tagambanga yagamba omuntu anaza omufuyo yalaamiddwa owokubiri omukyalo ono omusajja ono amanyi be yalaama abantu be namyegundi be mbanga nfudde be bankwatangako kuba abantu be bajja kulumirwa omuntu ono bajja kumuyonja n'omutima oluvannyuma imaamu balonze kyewolanga nkubiriza nti muzikiti mubeemu anaanaaza omufu mu basajja ne nga mulina gurupu naye don't elect anybody who can go there agenda kunaaza atya maama wange nabbi abamunaaza baali babe umaru yali ayingira awo ali namuga nti oyingira tolina luganda ku nabbi ono beera awo umaru sohaba ng'ojja umaru okutaza naye ali yamugamba toyingira wano siri yegamba nzi ono taata ono muganda wange kati yetuveeyo naye awo nkuwa famire onaaza omuntu nga bw'onaaba bwe tunaaza omufu osooka mmanju okwetewuluza lumalamu obukyafu bwonna that's why wuza ogirina nostangi bw'ovaayo okunaaba eri ng'oli mulamu noosenya kati mayitiddawo tuzze kusenya ku mufu kuba tumaze omuyonja kati bwe tuba tugenda okusenya tusooka kumunzika ku ddyo oba kkono ne tunyiga ebisasamye ne bivaamu ne tuyonja akamwa n'ennyindo nga bwe tuyiwa nfunza ebiseera kuba bwe tamunyigako mu kifuba eriyo oli gwolaba nga tumaze omunaaza omusana bwe gwaka ebintu nebivulula tebamunyize mu kifuba naye mistake yammwe ate batamutukuza emiggo gisooka kuli ono eyafudde kyenjogera nkimanyi era nakikookingibwa lwaki abamu temumanyi what is meant by eddaame kitegeeza kwejjako bwe mbanga nfudde gundi yannaazanga bw'akola ensobi omusango genda kudda ku oyo kuba omuntu anaaza omufu nabbi yamugamba amuggyako amazambi 8 bwenzi kubba hayrobale kutta bantu naye shiriki nebbanja tebirimu buli lwonaaza omufu allah akuwa empeera za kujjako ebintu ebyo kaakati bw'oba omaze okusenya nolyoka onaaba manyi tusooka otuule era kyova olaba lwaki tunaaza omufu ono tumunaaza abadde anaaba haid janaba nifas yaumul jumaa omuntu atamanyi naaba ezo nabbi yagamba muhammad salama agenda kuleeta malayika mu muliro bamubaage ng'eddiba balizzaako essawa mbulayo dakika mekashe 5 tujja kusaliramu nange ompole 5 ng'oli bwe mwoze kaakati janaba tumuyitemu bw'oba onaaba janaba kuba nakyo kikulu situjja kudda osooka kuleeta enniya n'ofuna wuzi mu ngalo ne mu makkati bw'omala n'ofuna amazzi mu kibatu n'ogawuutako n'ogasindika mu nnyindo n'ofujja bw'omala feesi n'oginaaba mu bufunze bw'omala wuzi y'omukono tuteeka amazzi ne gaserengeta ne tunaaba omukono guno nagalo n'ogayiwa muno ne ganaaza guno bw'osiiga omutwe tuteeka si guno si kano wabula oteekako kibatu kyonna nozza n'ogira mu matu bw'oti n'olekera awo n'okwata akadomola n'ogamba bisimillah n'onaaba ddyo n'omukono ddyo ne mugongo ddyo n'onaaba kkono ne mugongo kkono n'omukono kkono bw'omala okuba ekyovu ne weenyimunguza in short kati n'ovaawo n'ofunyisa ekigere ekyawuzu ekya ddyo kye kitaafunye luli nekkono notola shahada yenaba yesokola tunaaza omuntu wa kati bw'oba temunaziza kutukula malayika tezijja mu receiving mu mbeera nabbi gye tulagirira that's why gwe ino mutukuza n'okulaba nga omunyiga obukyafu okuggwamu bulungi naye ojja kulabayo abantu abanaaza omufu nga essuuka zitobya obukyafu tulina muzaayo kubanga otwala otya tatukudde esaawa eweddeyo yawedde nabbi tatugambanga kukuziika saa 8 yatugamba kutukuza mufu tatugambako saa 10 byammwe yatugamba kutukuza mufu gyagenda simwe mugenda ogendayo ebintu mbiyige yesoka lwaki tubagamba bwe muba n'amadarasa situgamba nti mutulabe naye omusomo tegitambula mu madarasa gamu ate nga mulina ebintu ebyo mubikola mu bukyamu essimu gituyite tujje tugambe abantu tusomese abantu
omusembe gino baganda baffe abadda Allah basaasire ba imaamu oba mwalinga mu ssente n'ebisigadde sijja kubakwongera nga tebagala gisomesa niye mwebaza abasajja babatuyisaawo kakati bw'omala okumunyimunguza funyisa ewuzu dyo n'ekkono mikono mukamwa fesi ne basigende nnyo kubesa bampadde ntono kati bw'omala mufunyisa ewuzu musiimuule ddawo akagoye kano watakoze naye aluwa sawa zikeewa njagala nnyo essaawa okuzikwata basomesa baganda bange babawulire baganda baffe akano katobye katekeko kano kakoze eki katobye kati kano kyolaba nti bw'onaaza mu ssuuka zikwata mu bbi ate nezigenda nga mumusiiga akagoye kano kaba kafunda akatakoona mu mazzi ge mugize eki kati ne tuleeta akagoye akalala kwatira waggulu ne muno nakakwata eno ne tusika nga twegendeza obutolaba bwereere bwe ne tumubikkako naye oli addira ajja ti nga yakola enjini kati bwe tumala ne tumusisa ku ndagala oba ku mukeeka ne tumusiimuula vaayo mayiti teekawo mangu essuuka emu emala nzire kukusaalira ddakika ntono nzayiwalire na maileso tugende kukusaalira eyo ntono enene ne tusitula omufu kati gendako jangu tukole fenna akagoye kaleete yangu ya speed gye njagala kakati bwe tusaaka akagoye tusala enjala nja kukulagira ekyokola tufaayo tusala enjala z'ebigere n'enjala z'engalo ne tusanira enviiri ze ne tuzisubamu ebitutwa bisatu bw'aba n'enviiri wano na wano obusongezo buno buno ne mumuzinga nga mubugize bwe muti abwebakidde kyetutakola tetukwata girita kumuwa bitundu bya kyama na byenkwawo kubanga bamu mu baana bano ab'ennaku zino ebitundu ebyekyama bagala mbu enviiri zimere abeere champion bagenda okukuba emiggo buli nakwana olina okubanga okozesa girita mu bitundu byekyama owulidde ebigasijagasya bwe tumala tuyita ab'eŋŋanda ze bamulabeko ne tujja tuzinga nga tutandika na kkono kati tuzinge bulungi nnyo kasitesande ebikka obwereere kano nga tukajjako nga tufundikira kati tufundikira bulungi naye efundikira omutwe bulungi ne tuleeta dyowe era fundikira nga weetooloza engoye ezo bulungi nga bwesikamu ne bwoti tukiiza seeka era onoŋŋamba ti bwonoogenda okuzi ne tuleeta siko eyokubiri ne tulekera eyokusatu ne tuleeta ne tusibaawo ne tusiba wano nawali ne bagenda bakibokoze ensha kakati kiwuka mayiti mugiye musuuka tatoloka kati tunula eno tugenda kusaalira eddakiika ezisaddige weyongere wali beera imaamu jangu ngenda kulagirira abantu basatu mwanguwo wano situka essaawa 3 people here nawano basatu janga mwoli nze siraba maaso time ebeddeyo mpamu katonda kumalize kano waje 3 kakati nali badde nkola expansion kati bw'oba osaalira omukyala olina kuyimirira mu kiwato okitegedde leero bw'oba osaalira omwana omulenzi oba omusajja tuyimirira wa kakati ddayo bonna yangu obeera imaamu yanguwa yimirirawo tovaawo jangu kati bwe tuba tugenda okusaalira tulina kuyimirira
اغفر له ورحمه تولى السلام السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسكلا وبسكدي مugende بسكلا ona asigadde olwa kuba tuba mu swala imam genda barakallahu fikum ya dhuhuri nas ayino kubanga agenda mu masakati bulageze kujja takbira bi tasaze just continue niye mwana ngaje obulamu abukureke ko nabiyagamba bemuwa the people bemuwa the forgiveness yeba ku muhungi kusubiwa ku Omufu mulika abantu olukusanja nibo bako bamaze tujja kugenda mama bamaze kunaza kusajogere ambegete umusoko saliye baro bamufurumye bweru Aisha yagamba basohaba temusoka nze nsoka mwami wange mulete wonte mutegedde mwe mugende mukole ensobi nimugati agenda kusalia ye president wasali ati babadi baroza nti nze president nabi yagamba abantu bameka imam omwana we buyara wahafu Qur'an tebimale mukode zivi okoine ekikuzo yuri bane bewo esawa ya salaku leso ya sawa nya 55 minutes ne bazanye mugana